Alipoota eyakoleddwa ekitongole ky'ebyobulamu mu disitulikiti ya Busia eraga nti abantu ebitundu 13 ku 100 be bakwatibwa obulwadde bw'akafuba buli luvannyuma lwa myezi 3. Abakugu bagamba nti omuwendo guno guvudde ku bitundu 5 ku buli 100 ekibeeraliikiriza. Tukitegeddeko nti abantu abasinga okufa obulwadde buno ba myaka 60 n'okweyongerayo kyokka ng'omuwendo omungi guva mu munisipaali ya Busia. Bino babyogeredde mu nsisinkano n'abakulu okuva mu kitongole ky'ebyobulamu ku nsalo ya disitulikiti ya Busia. Naye kati nga last quarter tubadde tufiirwa 13 ku buli bantu 100. Ekibaleetera okufa kibaddewa. Waliwo okulwawo. Abalwadde abatufuddeko abasinga obungi balwawo kujja mu ddwaliro. Bagenda kumuleeta mu ddwaliro okumufuna mu TB. Agayi yaggwayo ali so weak. Avunaanyizibwa ku bantu abawangaala n'akawuka ka mukenenya n'akafuba mu disitulikiti ya Busia, Lam Mayende ategeezezza nti bakola kyonna ekisoboka okulaba nga balinnya ku nfeete ekirwadde kino n'omuwendo gw'abafu okukendeera nga bayita mu kusomesa abantu n'okutereeza ebyobulamu mu kitundu. Kwote ewedde twafuna abalwadde 142. Nga ku bano 13 baali baana. Era nga district twongezezzaako amadwaliro agakebera TB. So ideally I'm seeing it as we need to put in more efforts both in the budget and in the departments that run the IDPs should also consider sourcing for more funds to support the mobile screening of TB. Jessica Nabwire nga nakyewa okuva ku ddwaliro Masaafu ategeezezza nti abalwadde ba mukenenya bangi tebakyamira ddagala lyabwe ssaako n'ekkanisa ezimu eziwubya abalwadde b'akafuba nga bagamba nti Katonda ajja kubawonya ne beerabira nti Katonda ayamba beeyamba. And by the time they come to the facility, they come when they are at a later stage. And some of the churches sometimes tell people, our patients, our clients, that if you pray so much, you will get healed and you don't need to take drugs. Joseph Mukasa, omulondoozi w'ebyobulamu okuva minisitule y'ebyobulamu mu buvanjuba bw'eggwanga, agamba nti baakuteekawo enkola mwe bayinza okuyita nga basomesa abantu ku bulwadde bw'akafuba mu masomero n'ebitundu ebirala bamanye bwe bayimiridde ku bulwadde buno era n'alaga obwennyamivu olw'abantu abamu abatagenda kufuna bujjanjabi. So obulwadde bubadde bweyongedde nnyo mu baana abato masomero n'abantu abalala ababeera mu bifo ebibeeramu abantu abangi. Abantu abalala TB nga tebamanyi kyobola abantu bagenda mu kyaki ezi ne bagenda abantu basaba TB awonyezebwa ddagala. Abantu babikola butamanya. Omubaka wa President mu disitulikiti ya Busia Namagogwe Hajira ategeezezza nti ebyobusuubuzi ku nsalo ya Uganda ne Kenya n'ensonga endala bye biviiriddeko obulwadde buno okweyongera mu bantu era n'alabula ekkanisa eziwubya abantu obutamira ddagala lyabwe. Tulituusa oba kanaise warning yes to religious leaders mulekere okulobera abantu baife okujja mu malwaliro. Musabe ayera encourage them okujja mu ddwaliro liri okumpi bafuna obwedanda. Sandra Nabaggala ne Gabriel Mukisa, BBS Terefayina, Gambuuze.